Awo nno tuba tugguse n'amawulire aga trendinga era nga omwana mulenzi Kenzo oba Edrisa Musozani mwana muwala Phiona Nyamotoolo bo bakyakutte wansi ne waggulu era nga nno tuba tukuleetera ekyo kifaananyi kyo nakyo kitandise ate okubanga kyeyongera okwogeza abantu ebigambo. Yes, kibatuuza obufofofo naife nga weetuli nnyo nkwaniriza nate waneeno ku NCK-TV weebale kubanga oli naffe bale kutambula naffe ogamba otya wasuza otya gitambula gitya weetuli nnyo obutereevu ow'omukwano ate weerabira kubanga osubscribinga wobanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo. Yes, ffe weetuli nnyo okubanga tulukuwa munnange Phiona Nyamotoolo ne Kenzo bo beeyongedde okubanga balumya abantu emitwe era nno beeyongedde okubanga boogeza abantu ebigambo n'okubatuuza obufoofofo naye nga kikyo beebuuza ekituufu mu butuufu kye kiriwa. Kenzo kiki kye babala ebintu bituufu oba bakola sitanti gye biri oba nedda nange nze naawe kakati nga w'omanyi era nga mu mediya ebintu nga we bitambula omwana mulenzi Kenzo yabaddeko e Rwanda nga w'omanye ba musician baba batambula munnange yabadde yakatuuka bw'ati banamawulire nga bamugwira nga batandika omubuuza tuwulira girlfriend wo era bamulinyisizza eddala kati Mr. Mulamba obadde okyogerako oti Kenzo wangi neefula atawulidde era ne baddamu ne bamubuuza tubadde twagala kumanya kubanga girlfriend wo abamulinyisizza eddala kati minisita owulira otya. Kenzo n'asirika awo oluvannyuma n'agamba kirungi yazeemu ebigambo bibiri awo n'addamu mugonde n'agamba tweyongereyo ati nkyeyongera okugamba nti ekintu kino Kenzo oba oli awo ate just kuvaayo n'akyogera naye nga ekituufu kiri nti abantu bano waliwo chemistry agenda mu maaso naye ate omuwala ye ali confident ye bw'aba addamu takiddamu direct naye akukakasa nti soon ssaawa yonna ajja kuba ng'afumbirwa. Twebuuza afumbirwani ate nga tubalaba basireyinga wamu tubalaba buli kaseera babeera wamu tubalaba nti waliwo ekigenda mu maaso wakati w'ababiri bano yadde nga tebaagala kitugamba zino officially tutegeere naye nga mu maaso awo kyetumanyi nti waliwo ekigenda okubaawo munaku zino ezitali za wala waliwo ekintu kye bagenda okuba nga batongoza officially okuva mu nkambi ya Kenzo amawulire weegatyo we gagamba oli ye minisita tetusobola mutambaala nnyo kubanga tetumanyi nnyo ebingi ebivaayo eyo mu nkambi ye naye nga ag'omunkubo gagamba nti abantu bano ssaawa yonna nti mwandiwulira mwandiwulira zi breaking news nga balangiridde nti waliwo mu butuufu ekigenda mu maaso oba nti bagenda okukifula official. Omwana muwala ono ava nebbi. She's from Nebbi. Weewaawo abantu abamu babadde bamumistakinga nti she's a westerner. No, Phiona ava Nebbi, ava mu Nebbi district just lwakuba nti erinnya lyevaako abantu ne baba nga ate bamulowoolezaamu nti she's a westerner but she's not. Si mu westerner ava mu Nebbi naye nga ebyo byonna tukyabitunuulidde bya Nebbi biki ekyo si ekikulu omukwano we guli. Munnange tubadde tukyali awo ne zireeta omwana mulenzi Kirya naye n'ayisaawo obubaka bwe n'agamba nti naye abange kati omukyala Rema Namwanukula yeewulira atya mu mutima nti ku bigambo byayogerera Kenzo nga baawukanye n'amuyita semyekozo n'amuyita nti buli kimu buli kiramu nti kati awulira atya essaawa eno nga Kenzo yakutte wansi ne waggulu buli front page nti ogisangako Kenzo nti buli page ey'amawulire kati Kenzo yatunda agambye nti ate nga mu butuufu n'ekyatundira kirabwako. Agambye nti Rema Namwanukula awulira atya mu mutima nga bamukubyeko embooko y'omwana. Si bigambo byange, bigambo bya Kirya yabyogera ebyo. Agamba nti kino kibeere ekyokuyiga eri abakyala
ne bw'obanga ng'okyayiganye n'omuntu leka kumwogerera ebigambo, leka kumusalako omugambo, leka kumuyita amannyanya nti kubanga oba tomanyi enkya kye kigenda okuleeta, nti oba tomanyi olunaku lw'enkya omuntu oyo kyagenda agambye nti Rema awulira atya nga bamukubyeko embooko y'omuwala nti ye mulungi, yanyirira, ye muto, ye yasoma, amuyise buli kimu. Morris adescribinze Phiona mu butuufu naawe muli n'owulira nti mu butuufu amudescribinze naawe n'owulira nti mu butuufu omwana w'omuntu afunye omwana munne oba mu butuufu yateeba kye bayita omwana embooko. Agambye nti kituufu abakyala tuyige enjogera nti omuntu kasa wobanga wali washaringakoko naye good moments toyogera nnyo bingi, leka mwogerera ebigambo. Naye agambye bannaye Kenzo yafunye omwana ye omuto, yanyirira, ye mulungi, ye yasoma, ye yali bright. Agambye buli kimu kiri ku mwana muwala ono. Buli kimu kiri ku mwana muwala ono. N'agamba nti ye kati ku Rema kiki kyali alinawo apart from maybe kugamba nti amusingako ki akabina, nti naye ebisigadde byonna omwana amukubye, nti byonna amukuba 100 ku 100. N'agamba nti abakyala muyige nnyo okubanga ne obanga mwine ebitatambula bulungi toyogerera nnyo munno, tomuyita mannyanya. Teekawo eyo embeera egamba nti ebintu byagaana, leka tumuvinge on. Nti n'oba mu mawulire sirikako, leka kwogera azifu eri baali bakufoosingayo. Ye Morris agambye nti mbu naye kyali kimutuuseeko, mbu waliwo eyamukuba omwenda mu biseera ebyo, mbu ng'alowooza naye taliba kyaliba, mbu naye essaawa eno bamukubira obusimu, kyagambye mbu tasobola nabbikwatayo kubanga kati balaba nti yalinnya eddaala, luli baamulabiranga mu kiri nti oyo taliba kyaliba, taliba agambye nti abakyala muyige. Era agambye nti eno lesoni nnene nnyo omukyala ali eyo nti obadde tonayiga, tandika oyigire ku nsonga eno eya Eddie Kenzo ne Rema. Nti abantu baayogera omugambo ne balowooza Eddie Kenzo awedde, ne balowooza talina wayitira, anti maama ataasoma, anti maama mbu balowooza nti Rema kaamuleseewo talifuna muntu, era mbu babadde bamulowooleza nti waliba ng'asobodde okufuna maybe mu bayimbi banne teri yakirowoozaako nti ajja kubanga atwala budde bwe, ajja kubanga anoonyereza. By the way, baamusibako abantu bangi. Era buli muwala gwe bamulabangako bati yoyo, buli mulaba gwakolanga naye ekintu kye ng'asirise. So n'agamba nti ate nammwe abalenzi naye Kirya abawadde gabuwa nti n'abalenzi nammwe muyigire ku Kenzo, nti omuntu wakukyawa nga topapa mangu ago nti kanfunirewo omuntu nange nyina omukubako ekibati, mbutwala budde bwo ofune omuntu, ate omuntu gw'alirabako n'agamba nti waama ate oli yali agudde, nti ono kati y'omuntu omutuufu, nti mutwale ng'obudde bwammwe okubanga ate munoonya abantu gw'ozza mu bigere by'oli, nti muleme okupapa n'opapa lwakuba okyayina oli hati broke n'ogamba kamale gazzaawo nno, nedda, mbutwala obudde bwo, funa omuntu omutuufu mukadde akatuufu. Mbunga Kenzo kye yakoze, mbunga Kenzo kye yakoze, mbu nammwe mulabire ku Eddie Kenzo nti mu butuufu yakubye ku bantu ekibaati, ate kiri ekyogerwako. In fact yagambye nti era singa yafunye bawala katugambye nga mu bano abayimbi bebadde bamusibako tutegandibadde mawulire nnyo, nti naye kino nti ekya Phiona kyo kyalese buli omu ng'agamba nti waawo. Munange si bigambo byange, bigambo bya Morris Kirya. Ate nga tuvuddeko eyo munnange, nga tuvuddeko mu ba Eddie Kenzo baffe, tulaba nti eggye lya UPDF lyaguddemu ekiyongobero, eggye lya UPDF lyaguddemu ekiyongobero oluvannyuma lwabadde Deputy Commander wa Air Force Brigadier General
Stephen Kigundu okubanga yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Atusaba nti omwoyo gwe Mukama Katonda abe nga gulamula ekisa. Tusabira ab'enganda n'emikwano sako n'abo bonna ababadde bamwetoolodde. Kigambibwa nti Brigadier General Stephen Kigundu nti yabadde mulamuttuku era nti n'abeera ewaka ng'abantu bonna ku Easter naku lwa yesterday. Unfortunately yafiiridde mu kinaabiro mbu gye yagudde n'afa. Okusinziira ku mwogezi w'eggye lya Uganda, Brigadier Felix Kuleje yamaze dde okuba ng'akonfaminga ensonga eno era n'amwogerako ng'omuzira, ng'omuntu abadde akola ebintu bye mu bulambulukufu, ng'omuntu abadde nga teyeerya ntamwa era nga omulimu gwe agukola nga we gusaanidde, ng'eggye lya UPDF libadde lyetaaga emirimu gye okuba nga gikolebwa, nti naye kya nnaku nnyo era nga kibi nnyo okulabika nga bamufiiriddwa mu ngeri eyo. Mujjukire nti abalwanyi bano tuzze tufuna keesezi ezo bwe zityo waniino mu ggwanga Uganda. Yafiiridde mu kinaabiro, yabadde atudde n'atondoka n'agwa, yabadde akola bw'ati. Tuzze nga tufuna nnyo incidences bwe zityo nga ziwerako, era bw'oba mujjukira omukulu eyali Deputy Inspector General of Police Peter Lokech, naye enfa gye yafaamu naye yali bw'etyo, just twawulira buwulizi nti naye agudde mu kinaabiro n'afa. Teyali mulwadde, yali mulamuttuku, naye engeri abalwanyi bano gye balwana nnyo oluusi babeera n'emibiri gyabwe ndowooza nga giri tayadi, nga mulimu ebintu bingingi. Si byangu byakutegeera naye nga mawulire mabi nnyo era si malungi ddala eri Uganda Police Defence Force, UPDF, Uganda People's Defence Force era fraternity, ate ng'ono abadde mu department eri eya Air Force era nga yafiiridde mu maka ge Entebbe gy'abadde awangaalira. So ge mawulire agali eyo si malungi n'akamu. Atweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano n'okwemwebaza emirimu gye gy'akoledde eggwanga, naddala ng'ali mu kyambalo ekyo si kyangu. Be bamanyi be bayitamu, ffe tubeera eno just ne twogera naye nga bo bwe bamanyi kiki kye bayitamu nga bambadde ebyambalo ebyo. Si byangu ntonaakeera ku makya naawe n'okyeteekako, si byangu ntonaakeera ku makya naawe ne bakwambaza nnyota ezo, si kyangu bagamba nti kitiibwa oba okikoleredde. Era abasajja abo munnange bazira mu mirimu gyabwe gye bakola. Tulina okuba nga tubasima era nga tubatendereza, yadde nga mubaamu ebitatambula bulungi, naye ate mu bulamu bwa bulijjo ffenna tusobya, ffenna tetutuukiridde, ffenna waliwo gye tutuuka ne tukola ebintu nga tebisaanidde, ffenna waliwo obulamu gye butuuka mu butuufu n'okola ki, omuntu nga n'omusobeza mu kumanya oluusi n'omu butategeera. So tusabe busabe Mukama Katonda abe nga amusonyiwa byonna byonna ebyamusobako n'okuba nga amuwa ekiwummulo ekirungi. Yoyo Brigadier General Stephen Kigundu eyatuvudde ku maaso mu ngeri etanategerekeka. Okusinziirako omwogezi w'eggye ly'eggwanga era nga we mbagambye, agambye nti bajja kuba nga balindirira postmortem. Ssente binaaba bivudde mu postmortem era bajja kuba nga bakola ki, bajja kuba nga batuusaako ne as per now tebalina kye basobola okuba nga babagamba nti kino na kino apart from era okubagamba nti munnange yafiiridde mu kinaabiro naye nga yabadde mulamuttuku, naye nga wenkugambye nti oluusi babeera n'ebirwadde byabwe era nga naye nga emirimu gisigala nga gitambula nga gigenda mu maaso. Yes, muzikirize mbe nga mbeerekereza naye nga sinava wano mbagamba kimu nti mikwano gyaffe gwata na subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga ku channel yaffe
ringing that notification bell osharing liking saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna byonna butereevu amawulire nja kubanga nga kuweera nja kubanga nga kutuusaako wona woli wonna wosinzidde yes wonyiga kade munange kakuyambako okubanga nga munange wetteekerayo amawulire kakuyambako okubanga kakujjukiza nti wali eggulire lyetaddeyo ddukayo bunambiro olabe sigala naffe